Yes, Faadi TV yujimbaniza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribe ngato nyigene kale jimpete ka like video no bagita Faadi TV yujimbani updates ezibasamba tambula kwetole gwanga Uganda ensonga za Kasumba zikute wansi ne waggulu emisango munangi gibamuguddeko emisango minene emisango gya Kasumba Juma kubagala okubanga bakola ki bateka Kalaba mu ggwanga erya Saudi Arabia ensonga zikute wansi ne waggulu twabeko ko maama we nga asaba baleme kola ki baleme kutta mwana we ebintu bya Kasumba buli omu abyogerako bwe information etambula eraga nti Kasumba yakoona omukadde mu ggwanga erya Saudi Arabia yali avuga speed era nga omusango gwamusinze. Information etambula eraga nti bagenda muteeka Kalaba oba sekyo alina okusasula obukadde 2 obwa Uganda okuyambako famire y'omugenzi oyo eyafudde okola ki okubayambako sente z'okufuna entandikwa bwe ziba zimulemye kaba Kalaba. Information etambula ku social media musajja mukulu yegolengera mu kifaananyi bamuyita Kasumba Juma y'omu kwabo abatrendinga essaawa zino nsonga zirimu okutta accident sigamba nti yamuta kigendedde wabula yali accident n'ebyamawanga agamu nga go ng'alina amateeka agaabwe olwakusanga n'enjaga Kalaba weba accident ng'okonya omuntu Kalaba aza nga obadde ovuga speed y'amaanyi nga kaba Kalaba kati musajja wattu Kasumba Juma musajja watesaza information etambula ku social media abaana abasinga batasonda okubitambuza nti yakoze eki kyatiddwa nda ku ssaawa 10 yateekebwa Kalaba lwakoona mukadde olw'ensonga nti ensimbi zyalemedde okukola ki okuziwayo obukadde 2 ez'okulirira famire y'abali bafune entandikwa. Information ekyavaayo mpolampola nja kwamba tuusako information yabeevuddeyo ku side zeeyo ku side ya musajja mukulu Kasumba Juma si birungi ku side ye. Poliisi Saudi Arabia yamukutte lwakutomera omukyala omukadde eyabadde asala ekkubo naye nga kiraga nti Kasumba yabadde ku CPD etagambika. Kasumba yabadde omanyi bano abasajja abazungu balina amateeka agaabwe ebatekayo ebitala nti olina obigumiikiriza obigumiikirize bulungi ogumiikirize mpaka webikuta oba olina obigumiikiriza va ku bye Uganda ebitala ne beera nga bikyakuta abantu olinajja nakola ki n'ayitawo buyisi. Kati Kasumba ono yabadde ku speed ng'ate yabadde avugira speed teweetagisa kuvugira speed olw'ensonga nti abantu basalirawo awo bomenya amateeka g'oku nguudo era abasajja bajja kukola ki babajja kukwata etteeka oba olimenye kyokka tosse n'omuntu. Musajja Kasumba we yakoze ki awo we yalugwirira mujja kuba tusako information yabeevuddeyo ku side zeeyo naye ngamba muli agatambatambula abaana ku social media babitambuza balaga nti Kasumba yateekebwa dda Kalaba. Ebina bivuddeyo jimpereka like video no comment section oba kabuntira mu comment section. Kasumba Juma ali Saudi Arabia avunanibwa gwakola ki gwakutomera mukira mukadde eyali asale kuba ninga kira Kasumba yali ku speed etagambika ate nga we yali avugira speed tebakirizawo kuvugirawo speed olw'ensonga nti abantu basalirawo awo yakola ki we yamenyera etteeka ekibonerezo bamuwadde kyakumusiba Mayisa oba Kalaba. Mayisa oba Kalaba Amayisa n'Kalaba tewali njawulo bannange kuba era Mayisa oba okubirayo mpaka lwolifa Kalaba era kubakuta kwegamba tewali njawulo okumukendeeza ku kibonerezo bakoze ki bamugambye asasule millions 2 eze Uganda. Yes, ziyambeko famire yaani y'omukyala omukadde yakoze ki eyatomeddwa nafa bagita Faadi TV je wera bulungi munange ebitambula essaawa zino mwera